center nambooze tewalize mu parliament mama wakozeka video nkawulirize emirundi nengamba mpuuga yatandika bwati kati president bano bayinza ozannya ekintu bayita unserious smile ku nambooze ne bamugamba gwe sigala yeeri era statement gyakoze mugende mukebere statement gyakoze ku kibiina ky'Ekatonga abo mbakiririzaamu obakiririzaamu otya you people mwina okubeera serious mbagamba ebigambo bino mubuyinza okuddamu ne mugwa mu katege ka mpuuga waliwo omuntu era waliwo entalo ze mugenda okulaba nti nambooze takwatagana na Katikkiro waliwo script empandike saagala mugigwemu gwe weebuuze nambooze ajjawa olutalo ne Katikkiro nambooze tabeerangako minisita wa Kabaka kati njagala musome ebintu bino mu bbaasa nambooze tabeerangako minisita wa Kabaka nambooze tabeerangako nti baali bakola bonna n'owekitiibwa Katikkiro oba ewantu wonna naye ojja kumulaba anga asobola ogireeta nono n'agireeta kaakati nga waliwo meetings ezituula ku popopo era nga ngenda bbala agamba ebigambo bino mubiwulire nja president Kyagulanyi atuuse muwanga Kivumbi amubuuze mu nsonga zonna z'otambuza ababaka ba NUP ne batuula ne Rumu ne batuula ne Bululume mbubasomesa Mwanyi terimba kyetwetaaga ennaku zino konsepti ya Mwanyi mu Buganda batambula mu Kabondo musima muwanga Kivumbi Lulume Mpuuga begasenga ababaka ba Buganda Caucus bazze basiba abaana ba NUP bali makomera ba John Bosco Kibalamate tubalaba ba Machete bali mukomera Buganda Caucus esirise kati right now these people the masqueraders baagala okuba Bobi Wine era mu Buganda billioni sente zafulumye mukakuba bayina billioni 2 mu wallet Mabike nga ina billioni 2 muwanga Kivumbi ne timu nabo babeera basanyufu wali obawulidde nga balumba bana abalala kati that political mafialism je tuli mukuba era je tugenda okulabisa ntaginga onalebo zaake ombaka w'emityana onalebo zaake njagala owulirize message eno drone ina amawulire namba milansana ferizo 702 22 27 58 0702 22 27 58 onalebo zaake kulamusizaako omulwanyi munnange mpeddemu amaanyi onalebo zaake honalebo zaake mu mutaginge mukwano gwange kubanga bino ebintu tebikyali mu muzannyo onalebo zaake njagala tebakukozesa ensobi nkiddamu honalebo Francis zaake waliwo mukyala bamuyita Nabosa ayagala kwesimba mityana mukisa prose Nabosa mukyala munyamulenge omanyi bino bye tuli musibya kusaganya onalebo zaako olire video eno era owulirize message eno mu miransana simalaga vayo googera omukyala we bamuyita mukisa prose Nabosa comedian munakatemba tumulabye ennaku zino bwanyenya akabina bwakaza mu bbanga bwateekako enkofiira bwagenda ku mukolo nze mukisa Nabosa biki era mukyala Nabosa oyo agezesa nnyo okusemberera president Kyagulanyi ne abakulembeze ab'enjawulo basaba ne bannyabo tukoze ensobi nnyingi nga batwa Kagabo bajime Lwanga bampuuga n'abalala this time around tetukyayagala kukola nsobi honalebo zaake mukwano gwange nkugamba ebigambo bino omukyalo oyo mukisa prose Nabosa nga nzira ku bbere lya mange Getuda Namwebe tali ku mulamwa nkidamu omukyala gwe bayita mukisa prose Nabosa
mumulaba ate omukyalo oyo kati njagala mbawe information ensi egitegeere kubanga bino bye tulimu Mukisa Prose Nabbosa tetwajja byakwemaanansula. We are on a serious cause. Omukyalo oyo Mukisa Prose Nabbosa ennaku ezo ebadde mu meeting ne Lumu Richard. Lumu Richard yaleeta mbaka wa Mityana South eyaleeta etteeka eryo erigoba Ssennyonyi wa kuwaloopu era etteeka eryo lya sponsoringirwa Yoweri Museveni. Lumu Richard waliwo abamanyi Koroping Hotel eriawo ekavule. Koroping Hotel Lumu Richard yasinkanira Nabbosa ne batula mu meeting ey'okumuwagira. Mukyalo Nabbosa era ku mikolo mwalabye akatambi akagenda nga katambula n'agamba bannanke Honorable Lumu mumuwagirire ddala era abeewo uliriza ekyesittaza. Nabbosa omanyi bino ebintu si bya comedy. Ba comedians musigale mu comedy. Ekitufukisizza Museveni emyaka 4 lwaba nakatemba. Mwabirabako ku katolu bwama. Yolose tebi serious. Bye mumusibiseemu kubanga is a comedian. Kati ono Nabbosa omunyamulenge ajja mu kifo kya Joyce Baagala. Bwabanga atambula ne Lumu talooza bino twali mu byakumanansula. We are not in manansulingi. Era Nabbosa nkugamba ebigambo bino. Wakoze video eyo ku Lumu. Era banna NUP mu Mityana South ne bagezaako kwita. Onnyonnyole ebyo byokola n'olaga nti oli ku side ya Lumu. Mukisa Prose Nabbosa mwannyina ze nkugamba nkimanyi Museveni agenze apulantinga muzizania mu revolution eno. Omuntu yenna eyeetantala okulaba nti aziiza eddoboozi ly'enkyukakyuka tugenda kumwambalira. Nkiddamu kati Nabbosa olwebo zaake muganda wange weegendereze kubanga okimanyi Museveni mulabewo nnyo era takwagala. Olwebo zaake omukyalo oyo by the way Anita Amongi yamusinkana kubanga bawulira Lumu n'owulira Mpuuga olwebo zaake mbadde nkusaba muganda wange osale ku bigere. Nkimanyi omukyala asookera nga abadde atambulira mu kkobe ly'enkyukakyuka ne right now sooka omwedistancingemu ekiyinza okudda zaake tombuuza. Nkiddamu Honorable Francis Zaake Butebi omukyala Mukisa Prose Nabbosa tazaalibwa Mityana. Mukisa Prose Nabbosa yagenda Emityana eyo n'akola embaga makunalo ng'ayagala kwesimba eyo. Muleme kubikibwa amagezi lwa nnyindo nvandimwe. Abantu b'abeene baagala ki? Abantu b'abeene baagala ki Emityana? Joyce Baagala ntwatwa essaawa zino ne Mathias Mpuuga nga balina olubuto lwabwe olw'abalongo babaddewo mission gye balina okuleeta enkwezenge. Nabbosa oyo agenda kutuuka ku ssaawa esembayo abagamba evudde mu kalulu. Joyce Baagala ayitewo oba n'abakuuba project ngibagambye olunaku olwaleero. Njagala muntagingire omubaka ono gwe bayita Sseggona akalya amaggwa. President Kyagulanyi ku nsonga ya Olivia Lutaaya waliwo okukusiba. Nkiddamu n'okuggala ekibiina kya NUP. Nsaba muntagingire Sseggona, muntagingire Minisita Balamu Balugaire Atieni. Nkulu Balamu gwe ngenda okusooka naawe nga sinagenda ku by'okusiba omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Balamu tukulaba weebale okugenda n'okola ku nsonga za Olivia Lutaaya n'abalala basibe. Era nga bw'oli muzikolako bakkirize emisango. Twale tusaba ne bakibalamu baleete bakkirize emisango. Era mukulu Balamu bakibalama nabo batuleetere. Ba John Bosco Damulira bakawenja betutalabako no bajje bakkirize emisango bateebwe. N'ekirala bwe